Oyo Chameleone ali abulako kufa na kudda. Nanga ngenda mukuba side milioni tamanyira. Yajiba ku mukono ati ne bajanga batugwe paka ko kwedeni. Chameleone yarwanagana ne Good Life. Good Life negende ku bebipande. Nebitimba buli wamu. Let's fight against Chameleone's violence. Munkambi walimu. Mani yalimu. Byabayitirira ko ngengumi etabuse buli wabasanga bakuba. Chameleone yali amenyeseka amagulu nadda tena atambula. Era ne moze okufa. Yagala akasajja kano katabu. Era chobola bakontana ibo nabasinga bayambala maje. Ateka zu azikuba nabali batulumani bakibalama obamanyi bagundi Black Boy. Lenga nafe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano nafe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwetuli amanya bambita Rima Sam oba Metanikura Bongo wewa nkomyo no mukuru Kafero Sako buze ku bantu Kafero bananga batulaba mwe bali kulaba MR Live MR Live R Live mai fete twasoma tukupo Metanikura Bongo ne R wajja muli enjani nkola MR Live ba muli bagezi nye kumumo mwasoma mulina muli bana babagagga nefe tukolidde katwe fetwe weredde na kompi 5 abantu babuze na bana mwe bali kujja mwe bali kulaba mwe bali kuongera nalabye page yo munange bintu bitwateseyo ng'abantu balaba bagezako mukama awaditsa mukama akuma ndi musajja mukatuliki nsabira ku church ensambya ku Sunday nesijja bagambuli ba Sunday nti nsaba walo lutwerukira ku Sunday nga nayiseeko nga amanyi machi matono newe ucholo mukaga nga saise yoko era Dax Kate yabagamba fish bamuzala muki bara yakusibirira entanda era yansanga yo mubara yagenda okujja mubara nga nze jendi muki mubara ndoza ngenda kola n'ekintu ngampeze emyaka 3 mubara sinayo mulimu mulala gwe nali nkoze mulamu bwange okuliko okuba sama acrobatics nokwata kazendalo ezizo inategeka emyaka 3 mubara fish 30 years of fish bara mubara atolimba badogenda okulonsinga anyway tuli mu back to school campaign la Bonjate Foundation bwana 17 buda kusomero oyinayo toilet paper oyinayo bitabo oyinayo bweyo oyinayo rubber oyina seti menya kindege ki mulikana kwa emitwalo 3 bwe ukadde butano mu emitwalo 10 osobola tukwatirako bwana muno tubujja ku street nembife ebirala mufambe katonda zatana bakwanukula mbyanfuna ne tubuyambako nabo bugobe ebiroto byabo ku mwana katonda buli bwowa ememegejja osobola tukwatya kono ganti bannange dobozi ndiwulidde nina emitwalo gyange 10 na emitwalo gyange 2 nawe 10 zange 5 nina kadde kange kamu nawe kadde wange bubiri kyonna okusinzira ku ngeri katonda gyakusobozesezza ne tuyamba ku bwana buno nange kuweya kana waloke bampaawo nga bangamba munsi kange nes tokeka kasa ngasikeka kasanga ko mukisa tandikirawo nkakuwe bwe buli bwokwata ku muntu naddala nga mwana nkakuwe nati for life yafe etambulira ku routine kichotegeeza nti nve wakanga ndisewo sente bweziti nenyingira mu bbala nga nina kunywa bweziti nenzire wakanga ninoba ne sente bweziti kati kayingira mu budget yo gyo kati budget yange nzenga ngakuwa fisho kyali no tompa mukisa gwo kubanga lubompa akaana ko nenkakulabirira obompadde mukisa gwo na buli musajja ali yasula obuvunanyizibwa omusajja omulala oba omukyalo omulala nakuyambako ku buvunanyizibwa bwo ababbye emikisa gyo gyonna so back to school campaign to practicing oba twetanire akakodyo kana akokubba emikisa
obwana buno buva ku street tebuyina taata tebuyina maama buli bwokawa oba otutta omukisa gwata yandibadde taata waako nambu wadde omukisa guno gwolina obulamu bano bangi bagenzi bangi nno era sente zange ze banfuuwa ku stage nziwa baana weewaawo mwana wakatoto tuyambeko enamba z'essimu eziyitawo soboteeka ku kyonna ky'olina Labongo Jate Foundation weewaawo netuukiriza omulimu Katonda gwe yatutuma okukola. Fish Jose Chameleone, Alien Skin, babiisanya olutalo lunyinyiitidde babiisanya tuseemu kyawule nkikole njogera waliwo alipa anoonya essannyalaze ku muntu awani anoonya Alien kituufu Alien ng'alina amasannyalaze mbulirayo ebintu bitaano Alien byakoze mu nsi muno ng'oggyeko okulanga ennaku essatu Abitex wali Freedom City ekyo kyembulyayo kati ekirala gwe kyomanyi musajja akutte industry okumala emyaka 5 nga teyuuka ng'agikwatidde wantu Alien ebibiri okakasa gireeta amazina amapya ebisatu bibiri emyaka 5 akutte amazina gogamba amazina amapya bibega bibiri ate wano okukwata industry kati simututte kati Kenzo mwogereko ki ongambye Alien Skin nanti nkugamba Kenzo yakuba stamina wano teri kwa Alien Skin Fish nereeta n'awaadi wano habiti Alien yagijjako ebulaya n'agireeta wano ate tannaba naye ng'akyasobola tuddeyo ku dokita Alien nani ne dokita kyenkugambye minzaani eri bweti minzaani eri bwekyo bankuteereddewo Kenzo mu makkati kubanga nze ndongo ngikola ki okimanyi njiruddemu Alien Skin tannakola Chameleone byakoze kituufu naye tuli wano nja kuyisaamu eggaali nja kukulagako tojja kundagako ani akoze biki Dr. Jose Chameleone yaleeta ekibiina nga kivudde mu gundi ye kivudde ewuwe ne kifuuka obuzibu emyaka 7 wano kye bayita Good Life ne kusaa leero wadde Moze yafaawo tosobola kukuba nnyimba 5 watemuli lwa Good Life ani yabaleeta Chameleone ye basomesa ekyo kimu nkulaga Chameleone nkwongere Chameleone munyonge takutika Chameleone entale ezaaliwo Bebe Cool, Bobby Wine otegira Bebe Cool, Bobby Wine ezaalinga waawe ezekuba Chameleone otegira Alien Skin yali alwanyisizaako emmotoka ng'emmotoka ze zirwana abeekoonakona ng'oli agitwala mu kisenyi n'agisiba ku gundi zino zigaadi n'ajja ne beesinzira ne beekuba pa bakyekola baki kusirika awo nani ne beetomera Chameleone nanti nkuwadde abantu 3 bempalana yali awo nga beetomera omanyi kati principal saagala mwogerako nnyo ku balwasooka biri byali byadda musajja wa makooti kozesa Bobi Wine tuba tumusiseemu ne tumuziza wali okimanyi nti Kamwocha ne Leon Island government bye baali bafuga industry ya Uganda abantu ne balwanako nze njagala Bobi Wine bali ne baganze nze njagala Chameleone nze njagala Bobi Wine nze njagala Chameleone kituufu nakiwulire era nkimala Alien kyatuuseewo ekyo Alien ng'alina baddayihaadi Alien ng'alina abantu abalemezezaamu abalwana ku lulwe basimu okimanyi osobola obeera ewuwe waka n'onyega essimu yo n'olwana n'abantu nga tobamanyi si action
Chameleon yali amenyeseka amagulu nadda tinatambula. Chameleon muntu gwe bali bagamba mbu yagendako mu nnyanja. Alien babi mugambyeko yagendako mu nnyanja. Alien yajja n'omusalaba ku stage ne bamugamba araka Illuminati. Tobyerabidde fish. Kati kankunyumiza Dr. Jose Chameleon. Buli wentaliko mwogerako tabiweesisebo ntyambo ofunyinsis ba Chameleon mulalamu bano basaaga mulalamu era nze mu bantu benjagala ndoza gwosoose saagala mwogerako nnyo kubanga muki mulalamu bino ebibayita eggaali ye yabitandika. Uganda Chameleon yatandika eggaali. Anumiza gwakoowa. Chameleon yagendako mu show emu n'alaba omuntu gw'atayagala assa microphone n'agenda ng'ate bamusasudde. Kati mbulya ku ntalo Chameleon zaakoze mu ggwanga lino wali owulidde bamusibyewa kyokka naye butabika bamumanyi kikyotegeeza n'abalalu bamumanyi nga baavaako naye nga bamumanyi nti Dr. Chameleon. Chameleon sirikyerabira ekintu ekyo ku Edeni baali bamuyise ng'abantu bangi baye baduze wabweru wa traffic tambuyimiriza nanga ngenda mukuba side mirror ono tabimanyiira yajiba ku mukono ati ne bajjanga batugoba paka ku Edeni bajijjawo namalo yimbira abantu nabaga kati onyimiriza kati bana abantu abadde bagenda omenya obutebe bw'abantu ngamune mu motoka kolonatia ya basaidi mira ne batugoba awawawa bafu around ne tudda ku Edeni bali bamukoledde dawali no parkinga n'avaamu nga ne police ze n'agenda n'ayimba n'adda n'abagamba kuba n'abantu bonna obadde oyagala nkole kinyimirira ate nyongo okuleeta akavubuyo wano bwayisa ogimanyi. Kati Alien tannabikola era nali wano nga mukugamba nawoni nga abaana abo banaye muteese ku mutimbagano bamunoonya ani Chameleon nembaga kye munoonya temukola kye kati no ennaku zino munnange akuze esaawa zino ayinza n'otambula n'abantu just babiri abeera ku programu ye nekyali oba n'amuvuga kubanga akuze n'abagamba temutaanoola temumanyi kye munoonya ate waayita mmeka kati yajja ne ku fangoni ng'ali oyo n'apaakinga awo n'abakubira n'eŋŋombe ng'ayagala balaba ku bulabi abalambe babeera wano abalambe face omanyi Chameleon teyeerabira tuna gye twali eyo Mbaale nalaba ka DJ nga DJ mukulu kunagamba okibaya ka DJ nakaleetako oluyimba lwange nekagaana oddukwa nembeera mu bbaala nekagaana oddukwa naye ng'akyakajjukira emyaka 5 mabega olaka DJ etugamba era lwakakolera olukwe ne bakagoba yakagobesa ku mulimu olukwe lwajja ne bakagoba ng'ate ke kaali ak'amaanyi bosega yakuzalawa oti tomuyimbi wange ebbanga lyonna gobadde omutulugunya ndowooza bosi yagenda okulaba
alina kyagattako ne tufuna ne DJ okuva e Kampala mwe atujja kuwa DJ kuva Kampala oyo mugobe katika milioni mulabe ekola ki dduka si kudduka kudda mu kyalo dduka muviire muwe ekitiibwa kye Chameleone yalwanagana ne Good Life negende kuba ebipande n'ebitimba buli wamu let's fight against Chameleone's violence munkambi walimu mani alimu byabayitirirako ng'engumi etabuse buli wabasanga bakuba twali ku masannyalaze nga naffe tugaloopinga gwendaga ekyaleeta Good Life masannyalaze tuluupinga hifez mwagiteekako akawaya tuyita ne tugyeripako ate Freefez netugamba nze nabaleeta mulupingeko n'oli naye ndaba ayitawo ani bebe netulolo Chameleone yabagamba banne munkubye ekimala yabagamba mulipidde nnyo kati bene kwoli ne ku bebe abakulu batandikira kuzuwena from nowhere bebe ayitena kyakoze Good Life ati kiki yali alina kyatwagaza netumulopinga akacu zuwe kuba zuwena ne Brenda ni bata tumuteesemu oboganye kirizo kujja kanje vuga enjira y'ejjinja ngolo zuwena aliki from nowhere nali manyo omusajja abayisamu ku gaali big size era Chameleone abagamba tulupinge ku bebe manya Bobby Wine nenga Bobby Wine bad man nga kama ocheyo tujitia Firebase Firebase yali ndalamu Chameleone yali atya Firebase Good Life simanyi Good Life yali ta Firebase tetukwata waawo tetukwata togeza netulumba owekiwaatulo oyo twamukuba endongo owekiwaatu yabasinkanamu kukaawo nga talina budde ng'osobola tusisinkana ng'osobola atambuliranga wa emisana tuba twebase ekiro tuvayo nga sekiri kyo yonna tayiti eri yatuuse dda emmotoka tutambulira muziri nga zidduka ziringa ambulance batwala muntu kuki ali yaleeta omuze gw'oggula baati otambula ne baati moze naye bene Paraso ali mu supermarket asuubula baati twalizegesambwa jukira ffe twali banafu kati oba musuze munywedde ogenda mu gym kati nga Bobby kyetumutyako ateeka azikuba nabali batulumani bakibalama obamanyi bagundi Black Boy nga ina ababi kati wetugaba noyinza otukuba oyo tumwesenyiwe tukube tunone baati tugula baati nga naffe tubaganye ze ogitesitingira nakuttaala lya mmotoka y'omuntu abasaze mugaluupinze twali ogaba okyanga ne mugaa katikati Chameleone atuyitiriddeko tumwesonyiwe alina gwe yakubako nga naffe tumutya nesekyo tumugaa otatuuka eno asigala eri mwamwewala muti obutabakuba kakudde ekike mwakozesaawo okumanya Chameleone muzibu ku Good Life bakyako ku makya nga atudde mu ntebe bagenda ovaayo nga atudde alina atumiza n'ekyokunywa kyawe ne babuuza yayingidde atya essimu ne zivuga ani yamugulidde ani ng'oluyimba ki oluliko olwa Good Life n'olwa Chameleone ezayombanga sitaani mu biseera bya sitaani ebyo nyambula sitaani omusajja bamusanga atudde bulungi buuza Jacobo ne Jacobo naye yamusangako nga atudde mu ntebe ewaka Jacobo omutuuze we yali amanyira nnyo Chameleone agenda ova mu kisenge nga atudde Jacobo omutuuze genda omu yali amuleetera ku ddembe
Africa kona agenda ova mu kisenge nga Kamili atudde nga talina na kyamugambye. Jacobo yatagala yapama enju yonna ndo oli nasituka n'agenda teyamunyega wadde emmotoka n'emunona n'agenda. tebayogera waki jeje nakulaga nze Kamiliyoni byoyogera obikakasa kyeŋŋamba bano abaana mu bimwefuula muli ku TikTok. Yes, fango ni weeri yajja n'endongo yaayo era endongo yaayo abantu bajaniriza si bwe kiri. Gwawulidde Kamiliyoni ng'avuma Sebatta waliwudde Kamiliyoni amulaba Paulo Kafeera abo oba Eagles Production we yabeererangawo oba ewa Misaaki oba avuma Misaaki naye ng'ate yali w'amaanyi ebiseera obubasinga. Waliwuddeko Kamiliyoni ng'avuma Abudumulasi lwaki yazalayo bano wayatandikidde ku luyimba lw'abasajja Kapati n'agamba gatta kinywa n'emba lyanga akabeero ate akisobola yavudde ku ki balabika bamumanyidde balabika kyebamukoze. Omanyi oyo agenda okwogera nga waliwo ebimulumya ebirala be bamusookereza baagala kutaapinga eyo tap ate bo tebamwogera balinayo gye bamuyise koodi bamunyigira mu koodi kati nanyiiga ye n'afulumya kati bo ne bagaziwa batapinze naawe tudde wano ledi agenda ova mu kisenge ne Wizo abakulu ba Sitani Nyambula ate baavaayo nga Nyambula atudde wali gwe bayimbako baabakubira obusimu buli omu n'ayongerako kufula endala paka yamala kuvaawo ate nno yalwawo nannange Jeff Chiwa yeta oyo Jeff ye manager yenze mu bamanager benakalaba mu nsi muno abaakabi Jeff Chiwa kati kankubuli okimanyi nti Kamiliyoni atya Jeff Chiwa soko mbulire emboozi eyafula Kamiliyoni wakabi Kamiliyoni na music wakabi najjanga wakabi manager wo mutuufu eyapromotinga Kamili Jeff Chiwa yamufula wakabi Kamiliyoni yajja ne music we wako nga wonajja n'ekintu kye kyakabi naye enso okuvunama nti otukubye gwe namba emu yali Jeff Chiwa era Jeff Chiwa ne saa zino nze mu bulamu bwabwe nze nkyali akujje Jeff Chiwa abakuŋŋaana kubeera ku Good Life ate mwali ntegedde mutya nalinamu ne mukwano gwange muganda wa Jeff Chiwa bamuyita Alan Chiwa kyali wange oyo kasita ŋŋamba kola kino era Alan yaŋŋamba kati MC wa Good Life obeera otya nga tolina mmotoka okakati olina mmeka nkwongerezeeko Alan kuva dda kyobola Alan mugagga kuva dda nanga olina mmeka nkwongerezeeko MC wa Good Life nga tolina mmotoka era nagireetawo ku Freedom naseka nnyo nga bambi yanteerako ezisembayo era Alani Mukama akwongera emikisa. Jeff Chiwa yavaayo ye talina buzibu tamutya mukulu na mukulu tawali lunaku Kamiliyoni yali ayisiza Jeff Chiwa tamulisanga ku maaso Jeff ne mudiyo teyajjawo ne Jeff teyajjawo mudiyo yasigala n'embisenge oba yaliwo samutegeera oba yaliwo oba teyaliwo paka bwe yagenda naye nga ate ffe nga ffe tulina endongo temwebulira noga kati omusajja tumuveeko era ne muze okufa yagala akasajja kano katabbu layi
nga mu byakola byonna amaliza amuwa respect. Moses Radio okufa nga wonna yamaliriza awanise n'akakana akasajja ka tabbu. Yamuwa respect. Era kyova olaba ku ntaana bonna abasinga bayambala magye. Naye mmanyi bagamba olw'okuba Moses Radio yali ayagala nnyo ebyamagye. Nedda ssebo Chameleone yasinga obyagala. Era Moze yakopanga kwole buli kyakola. Naye olw'okuba ono yatuuka ekiseera ng'alaba kati yakifuga Moses Radio. Naye nga era mu mutwe gwe amanya Olwo nina okukoma. Ninawo gwe ntyamu. Naye kyava ku ki Good Drive. Sebanko kyava ku ki Good Drive ne Chameleone. Ndesaga nnyo kwogera ku Good Life kubanga bwenjogera Good Life ndaba obwavu bwendimu kati. Olumwa. Nnumwa. Ekigambo ekyo sikyagala nnyo kati. Tonnawona. Naye nga Good Life yafugako Uganda ebbanga. Nakati. Ne music mwali. Nakati efuga. Chameleone ali ansikini olutalo ku minzaani. Mizani yekubidde luzito nnyo ku side emu. Njagala Fangoni Alien mukwano gwange. Ne bakwano ba Alien abamulinanye ne bamaneja abe bakwano bange. Bato olunaku just kutalunaku bagende bagamba muganda wange bana abaana bakolamu eki ensobi ne jajja jeno tusonyiwa sikiraba wo ate nkugamba je kijja baawo top 10 takisobola ani top 10 ali ansikini top 10 kati yewe Chameleone yabechi ejendale simanyi we yamuteeka naye ye kuva dda yita top 10 ani afuga Uganda Gwembuli afuga Uganda mumbulire afuga Uganda si Museveni president wa Uganda ya mumbulire si president Museveni omwogedde omumbulidde kolonali ayina obuwe onatwaka tubalowooze kati gwowo omwogedde ansi nkugamba ekiriwo omuntu gye wagamba president wa Uganda essaawa zino ego tulina n'ow'abantu ow'abantu omumanyi naye mwogere owaffe mwogere omulwanyizi w'eddembe Sikyagulanyi Sentamu Bobby Wine va mu principal ne Prince amanya tulina mangi tumutimbi tumutuumya awo tuzeewo buzaawo tubadde wana kakati bwe tudda ku ndongo Alien alina okugenda okwetondera wali tubadde tugenze mu politics katuzeewo tutegeere nnyo Alien alina okusanga n'ekifaananyi kye nalabe ku gundi nga Chameleone atutte Alien bafuna akawogo mu State House ani yamutwalayo ebikuli abatwala labika simanyi oyogedde tomanyi olowooza ani eyali mu connection eyo simanyi yakubye ndabye mwagibisi kisoboka yoyo yakubye netabuzinga akuba nnyo tuze wano mu ndongo tutegeera mu ndongo ebyaddala ye Alien alina kola ki kusituka agende yetondera omukulu yamutwala mu State House afuna akawogo oba akawogo kekabatabula gwomuntu akututa ofuna akawogo omugamba otya nti toyinaawo era bakutwala okufuna akawogo omanyi akyasinza okukola ddiino mu Uganda muno nga z'abayimbi kugenda eyo waggulu omumanyi Lagadi era Lagadi wakutwala n'ofuna omutikkula ensi kutikkula kakati legendale bwe yatwala ono okufuna akawogo yandiba nti ate awo simanyiiwo naye
nze kyeŋŋamba nabalabula luli ogwasooka ne mbaga bannange gwe mulumba gwe temukola ki temumutegeera oyo Chameleone abulako kufa nakudda ekimu akikoze lwalifa nadda awo kekabadde akapya akalabaawo ate Chameleone talina nakuyimbira mu busaawe bwa wano alina kuba Namboole kuba Chameleone wategeka show Nairobi Juba Gondi basituka ne bajja 10 basituka era ziwoteri zikola kuba balina okujja olunaku ng'enkya show bo ne babaawo ne bapima embeera ne basasula ne bafuna tiketi. Top 10 yaguza obusaale nalabye ng'ekiri mu kabira training obusaale we bukuba chu busaale nga Chameleone bamuwaako emmundu totisa naawe busaale kati palaso yaguze gundi bati naye akasaale kaluma leka nsooka enkubuuzeyo ekintu kimu mutoowe yabalumba ajo bannange ate nekyo kinneewuunyisiza ate mutoowe kati balako kubanga palaso muto balaawo mabega kale kaŋŋambe baganda ba Chameleone ow'okusatu okuva eri mu buto yabalumba ajo alien temwamula kumulabba nga adduka jasi yabalumba okwo kati bakutte ate amasannyalaze we gava bataddemu engalo good life yali emutya ani nze nkugambye omuntu Chameleone gwalinga gwatya ali ogwo Jeff Chiwa oyo mulabe edduka era Jeff Chiwa nkuwa salute ne Alan Chiwa nkuwa salute mwe bali kubanga mukyawangadde mwe muli ku nsi n'ebyendongo babivaamu bagagga bavundu tolina kyobagamba tebaagala kumanya Chameleone oyo gwatya Jeff Chiwa bw'ayogera Chameleone yandiwuliriza pozi Chameleone wayo ne taata waba ayogedde ne maama bo tebayiswamu maaso abo maama ne taata nawe oyogedde ku bya State House bino legendary sente zimumalaamu nnyo ebbanga lyonna legendary sente zimumalaamu nnyo legendary jukira yeke Chameleone kyemanya ayagaliza ayagaliza era Chameleone ajja kugamba n'okugamba wagikubye ebayiseemu nejijemu sente beera serious Chameleone akuza okugamba bagulawo kati oyo bajjinja bakuwa bweziti akubulira amazima kubanga ye ayagaliza yapulira amazima abudumulaasi namugamba sooka ove mu kadonka muddako mulaga kyamubalira ekiddako ate oliwo byamutabukako kati yekwasa Chameleone nti yamusuula alaba okuwa abantu amagezi oli amugambye kati bandi omukutte kati ddako mulaga ate yamulaba kyamuyitamu ate yekwasa legendary nti Chameleone yeyankozesa ensobi abudumulaasi awo saamutegeera Abudu waliwo ebyamutagalako kirabika omulogo wa Abudu teyamusasula buki bulungi Abudu byamutagalako yakyusa omulogo kiraga yagenda okuddayo ng'omulogo yafa obanga yasenguka kati onakuba mukubi waraga baliwo bakakasiza kati dda mulaga ku vibe joina tosaana bandi kali waliwo ayinza okuŋŋamba teva mu comedy oba mu MC nange nenvaayo ng'ate wenfuna kiri ku likodi omuyimbi akyasinza okuleeta abantu ku brand ye n'abaleeta Jose Chameleone aleese abayimbi takooye ate n'aleeta n'abayimbi ne bakuba ne babonyabonya Uganda sajja aleese abayimbi bampi takooye yaleeta eke bigayi eke kyali kimukakatako muleeta abatamwinaako mu famire zaffe tulina baganda baffe abagagga batutwala nenaffe tugagga tubale nti Chameleone ezimu ku famire zeekwata tubale abatamwinaako Luganda King Saha
Big Guy, Papa Sid, Skeleton, Excess Kayemba, bona enyimba tezayitamu Mr. X, n'agendako ebweru eyo ewayi Busoke tuli ku muyimbi n'omu kati Lady and Wizo Lady tubale Wizo tumuggyeko muganda we yabayambira yabaleeta lumu musajja aweereza endongo kati nga gwe ojja tonnaleetayo na muyimbi omwerijjeko sabo Alianskin yaleeta Scorpion Shaba n'aleeta Nax ekyaleese okwogera ku luyimba baluyitaani Kapati olwo number 1 no alien trending Kapati osobola traininga tetewala trainingira mu nsobi sebo fish tewala training kati nze na traininga mbatabbire nga tebalikuba ku teyali nsobye nga tebalikuba ku TV wadde ku radio naye nga ate ndi w'amaanyi era nga nzija ku audience ne mbagamba mbaliiremu kyeza Kapati bw'aba ya training kati yaliko ye bw'aba lw'amaanyi tufuutire ate noyisa mu luyimba lwa muno lw'amaanyi weruti amaaso nanti ono jeno jena balina kyalabite tutalaba kyenkugambye balina kye bamwogeddeko eyo kubanga miliyoni mu Fangoni ayinayo mbega kisoboka ng'amwogerako bayinza okuba babaddeawo nga bali mu bukoololo eggulo ne boogera kwani ndejja ne bamuteeka mu bintu ebitagatta omwana n'akuba essimu nangaye neno bakuzoleya ekiri eno bakuzoleya Kamiliyoni tasobola kuva buvyawo nayo kyogera bwogezi ndejja ndala yegendereza tasobola era balina kye bamwogeddeko ate ekiddako omujalaba nga voice nga azirina wakyo wangamye nti Kamiliyoni ayinza okuba muli ghetto ayinamu abavubuka zonna abawera kati kankugambye Embaale Busia 2 Iganga 2 Masaka 2 genda Tirinyi 2 Silonko 2 Ayeyi Polombo Aluwa abatamanyi na lulimi lwaffe Luganda Polombo yogedde kyaki Polombo kiri eyo mu Aluwa Ayeyi Odulubaka nati simanyi nkozeeko naye ngajja n'ayimba mubedda mweyogeza naye nga bali balumanyi buli luyimba lwayimba balukolaki baluyimba Alien yali akubyeko Polombo oba Ayeyi ayingireko mu Aluwa awo top 10 ayingiddeyo top 10 ayingiddeyo ogambye top 10 ayingiddeyo apostinge nga ali Ayeyi oba Polombo abuuka kaluma nati wawo byenkumenyedde ebyeyo kubuuka kaluma anti wobuuka kaluma biba birala obanga agenze mitala w'amayanja kaluma awo ekikuyamba kubuuse kaluma oyinza otuuka eggulu mu Buganda pub awo Abaganda babaawo baki bangi era Buganda pub buli abasinga okuba Buganda pub nga bali batandika okukutumya fish tusaze magezi ki olutalo okukakkana luli bweru Fangoni yeto oli yakubye ng'ombe ku geeti bano baddukire ne bafuna obusaale omu n'agenda n'agula baati nanti yazze omu boogere teyazze naggayo wamulabyeko n'emmotoka endala emabega yazze n'emmotoka y'empya nagawayi kampiteko wano mumwana mulabeko tunyumyemu mubuuza abaana bano ki ekibawaga ye badde azze mubuuza bano abaana batabani bo ki ekibakola ki ekibawaga Kabadiya nani waliwo oyo mulala mwerabidde amugambe ki ekyo abaana abo kikibanja ng'abantu abakulu n'abakulu abali mu ndungu fish oli musajja mukulu mukyalanga omulabye ntunuzemu kamera omukyalanga oyo fish oyogedde ku ky'omukyala n'onsanyulwa si kyangu omuntu okuvayo n'agamba mukyala wange naddala nga sereebu
abantu babakweka nimba mukyala wange bamuyita Jane Kasuubo kale tudde awo